What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Nyinza okutereera saba munange okunsanyuwa era ngenze n'okuva waka nga ngambye bannange sigenze kusaba naye ngenze kugezesa omusajja kulaba oba simubbi nze simukiriza naye Musumba nsaba okunsanyuwa ntereere obutaddamu okujooga abantu ba Katonda mbadde nkuvuma nnyo nempulira siina mirembe kuva bwe nazze wano nsaba okunkwatako Musumba ntereere mirembe gimbuze mpaka we neewaliriza nenjagala ntuuke wano mu maaso onsonyiwe. Kale ntunulira. Look at the pastor. Olunaku lumu wali weebase. One day you were sleeping. Ne wajja ekintu n'owulyanga kikutuga n'ogezaako okufulumya eddoboozi naye nga terivaayo. Kituufu Musumba. Oyo no gwe badde oyita omuyaaya alaba ebyo. That's the thug you are calling me. Musumba gw'olaba nga bw'okyogedde kituufu ndoota nnyo ebirooto bwe bityo ate n'ekirala Musumba nze muwala abadde muyaaye akozese nga njagala nnyo okwetunda Musumba nga nfuna abasajja abagagga nga bankozesa tebalina kye bampa ate nga nina omwami yanzaalamu omwana naye ng'omwami wange mwavu yasoma bya engineering tafunanga mulimu okuva mufuna kati buli bwe mbeera naye tuyomba nsikirizibwa okugenda mu basajja kunoonya ssente Musumba nga buli bwe ntuukayo abasajja mbafuna nga bagagga banjagala basajja bakulu banne bakako bampa mitwalo 2 tebadda mu bulamu bwange nsaba onsabire nveeko n'ekyoyo ekyo sobola okutereera. Amanya go gwani. What's your name? Bampita Mulungi Aida. Obeera wa? Where do you live? Mbeera Makindi. Nekira Musumba nayewukana ne kitange. Abazadde bange tebakwatagana nange tebanjagala kitange yanzaalukuka. Simanyi nsonga ki. N'essawa yakakati tayogera nange tayagala kundabako mange yansuulawo ndi mwana muto. Bwe mutuuka mu maaso ankambuwalira anvuma nnyo naye nga Musumba ndimu omuze gw'obwenzi golaba nze nabadde ndimukolesa passport kugenda ebwerera kwetunda. Embeera gy'oyitamu Musumba Blazaloni wamuyitiramu ensonga eyo? Did you tell your pastor? Nagenda ow'Omusumba wange Blazaloni nansabira ogwasooka ne batugamba tulina okusiga nengenda nenoonya emitwalo 10 era nayo nagiyiya mu basajja bwentyo mu mbeera nenziteeka mu baasa bwe natuuka mu maaso g'Omusumba nali nina ennaku nnyingi nali n'omusajja wange
Musumba nayagala okwogera ne pasita wange teyampa time. Yangamba teekawo ebbaasa nambuza kikyagala nali nkyakinyonyolako nangamba nkusabidde genda oteredde naye sitereranga naye nga mbadde mwagala nnyo nga bwe mulaba ku TV ye muwaana nnyo naye nga gwe buli bwe nkulaba ku TV nkuvuma naye juzi nakulaba ng'osabira abantu waliwo omusajja gwe wasabira wano n'omuteekako empeta ng'alina ekiwundu n'asituka nali ne bannange ne mbagamba naye mumanyi mpulira omutima gwange gugambye ŋŋende waayiga mwetondere ansanyuwe era ne bagamba olimba togenda ne mbagamba enkya ŋŋenda kujja n'omuti mukakase navudde waayiga balabye ennyambadde era bonna ne bagamba g'ogenze mu bbaala kuba nze bammanyi ebyange bantunulidde bangambye g'ogenze mu bbaala gwe togenze kusabibwa ne mbagamba nze ŋŋenda waayiga tola bwe ntusaano ntukiddeyo nga ngula eno nikesi bwe ntuukayo ntukirayo nga mbalaga gye nvudde naye nga mbadde njagala musumba omubule lwaki nsumbibwa bwe ntyo lwaki abazadde bange tebanjagala lwaki nnima omuzimu gw'obwenzi neegomba abasajja abagagga simanyi kwaka akatambaala kano. Get this cloth. Bayibuli etugamba nti omuntu bwe yeenenyanga The Bible says whenever someone Omusonyi repents, wanga. always forgive. This is a advice. Kuno kuwabula. Omuganda agamba nti tosalanga gwa kawala The Baganda nga say, tonnawuliza gwa kalenzi. never judge a book by its cover. Okuva olwaleero From today onwards, yagala abasumba ba Mukama love the pastors, the men and women of God. n'omusumba woloni tomukyawa Don't hate your pastor. Mukyawanga. mwagalenga Ndi mukazi ayagala nnyo n'okuyimba mu kyaki naye wadde mbyagala njagala nnyo okuzina mu kyaki bwe mba ndaba abantu nga bazina binnyumira naye nga ndi muntu ayagala nnyo ssente muntu ayegomba nnyo abasajja abagagga simanyi lwaki musumba njagala nnyo ssente musumba. olaba akatambaala ako kenkwadde You see that cloth I've given you, that handkerchief? Mukama agenda kukuwa omusajja n'akujja mu mbeera The gy'olimu Lord is going to give you a man that's going to take you out of that situation you're in. ate omusajja gw'olifuna taliva ku street And the man you get won't come from the streets. Katonda agenda mmuleeta The Lord is going to bring him akujje afuuke ekinunulo and he will turn into your kya famire ye savior, wamu. the savior of your family. Genda okole research Go find out. ne maama akuzaala yennyini Even your mother, yalina ekizibu ekyo she had that problem ekyokukyayibwa watali nsonga of being Nessaawa hated yakakati nga without reason. bw'oyogedde mmanga ali mu kubonaabona abasajja yatuzaala abaana 5 abasajja bonna bamulekawo abonaabona nange we nti abasajja banjagalako time emu ne bankyawa ekiri ku maama kyekijja kikulondoola kunze naye okuva lwozze wano From the time of Mukama come, kakize ekyo may the Lord kyava. take it back to where it came from. God bless you my daughter. Kama kwenye mukisa mwala wange. Genda Mukama kusumulule. Go, and the Lord has set you God free. bless. mbadde njagala nakumuti ngende musimbe waka waffe Omuti kale guguno genda okusimbe Go plant it. teri kisiraani kyonna kigenda kuddamu kulinnya woosula. No misfortune Mulinnya lya Yesu Kristo before his Munazareti. stay in Jesus' name, the Nazarene. Kiki olifa What tuweerabidde is it that you cannot forget in your life? Pastor, nzize kukutendereze nze mbeera bundi bujjo ebambye naye kyanyewuunyisa eyo ewaffe gye tutera okulabira eyo TV eyo ABS ABS. ebundi bujjo balaba ABS. My God kikubira engalo ez'amaanyi Kati otyo nze gye ntera ogirabira nze sirina TV ngirabira wa mulamu wange naye waliwo omuvubuka yali ali mu muzigo omulala ng'agamba pasita mufere manya yakozesako omuwala n'amufunisa olubuto n'azaala omusota baali bagunywesa amata kati n'agamba egyo empeta eyo gye wajjayo ejja kukyukira nemugamba nti eno empeta yange oba enkyukire ejja kunkyukira nze nzekka tejja kukyukira gwe ati abaana bo bonna bajja kufa nti leka bafe
kasita nayetwalayo nze nzekka. Omusajja oyo n'asibawo olugi lwe bulungi okuva wano nga ku kkubo ennyumba n'ekwatibwa eyo TV ye nejja yalina gundi yalina essimu nga ya tachi nayo nejja kati abo baneiba be balaba omuliro nga gwaka ne bagamba bannayo omuliro gwaka mu nju y'ono omuvubuka ate obwedda ali mu kujerega wano pasita iga ne bakola ki ne bagulawo olugi singa ebintu byajjira ddala mu nju. Omuvubuka n'agamba muno gye mulabidde kyaki yayiga gye mulaba muno kyaki ye mwene enju mugende kawaala gye muba musabiranga. Nemubuuza nti ffe tutuula mu nju yo n'ayita ne landiroodi waabwe n'agamba bano batusuza ekiro lunaku lwakutaano bafuluma mu ssaawa 9 za kiro ne famire ye n'ayogera ebigambo bingi pasita. Naye pasita nange njagala onsabireko nfune emirembe bazadde bange nga bwe tuli yenze ntera balabirira naye siinanga bwendi wadde nemba nga njiya sente tezinkwatikana mu kwaka akatambaala kubira Yesu engali z'amaanyi. Excellent. Clap for Jesus. God bless you. Kama kwa mkisa. Kiki olifa tuweerabye? What is it that you cannot forget in your life? Gwe wanvuma otya? What did you how did you Banangenze musumba mbeera na muŋoona tuteekako ebyesi ne tula ne ssenga ne tugamba kati laba omuyaayo oyo waliwo n'omukazi omulala bamuyita maama Esther yazaala yaŋŋamba naye gwe olaba ogendeyo kuba najja wano ne mbagamba olubuto baali balunsibiddeko naye oyampa akatambaala naloota omuntu mirundi 3 yali ex-boyfriend wange ne baŋŋamba ebyo bya bulimba era olubuto lwali lutuukidde okuzaalibwa ne bagamba kati mumbeerawo ne baŋŋamba kati agenda kukuyingizaamu amalogo gonna era nawe ojja kuzaala akaana nga tekatuuse ne mbagamba mukama wamanyi nja muzaala nga atuuse era buli lwakutaano wezirano baŋŋamba kati agenze kufuna bya sitaani oba tebaŋŋambye ekyo baŋŋamba kati agenze mu bbaala. Kiki olifa tuweerabye? What is it that you cannot forget in your life? Wayogera ki? What did you say? Sumba nze manya ganze n'abasumba Noelina nze musumba okulimba kubi nali sikwagala era nvuddeyo ewaka ne baneiba bange tebakwagala bamu na bamu abakwagala musumba naye natwala omuti banjogerera bingi naye kono lwe natwala omuti nali nyomba nnyo ne bba wange neiba wange nampita nambulya neiba wange bye yali anjogerako byonna twali tumuyita nga tutawuluze mu maka gaffe nga wava eno abizaawooli ne bisaasaana ekyalo kyonna musumba ne muta musumba batebuli obwo nekola ki nensaba bba wange akole ki atereere bba wange n'agana n'agenda naye musumba bba wange yandeka mu nnyumba nga babanja omwezi nga simina wa ssente wakuzijja nina olubuto nina omwana muto musumba nensaba Katonda neŋŋamba oba bagamba musumba wa majini leka nsabe kasitanzire musumba wange gwempulya gwenkola ki gwenjagala mami ne bagamba tugende embaganze musumba wange ali ogwo gwempulya gwenjagala musumba yiga nekola ki musumba Katonda yankoledde ekyamagero landiroodi nansalako emyezi 3 gyabadde bammanja ate nansalira ne ku nnyumba kyokka bannaaye musumba nze simanye essanyu lyempulira naze nga njagala kuwa bujulizi kati omusajja ye tannadda musumba omusajja tannaba kudda naye ajja n'asulawo olwolumu ajja oluusi n'agamba ayagala kudda mugambe nti gwe gundi njagala mande ku mande ng'osula wange musumba n'ekirala kimugambe Nkalubo Steven nsubuga yadde abe wamwe bandaba ku TV naye njagala ojje tulabirira abaana nina olubuto lwe nina omwana mugambe sula wange mande njagala nkusange waka ku mulyango yadde bagamba nti no wandekawo naye njagala oswaze ab'okukyalo balabe bange bonna bakulabe ku mulyango ng'otuuse n'ebintu byonga we wabitwala kyekyo ate ekirala musumba lwaki tato wange yalina ssente naye teyaweererako mwana nagu nze mukulu maama agamba ne kusawayalera ekibanja ekiriwo ayagala kitunda kati batuyita mu kyalo
mbu tutaase ekibanja. Nze musumba binsobedde. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Genda Mukama lwana entalo zo. You go God fight. Ekyoyo ekyo Mukama kakisanyeewo The Lord mu linnya lya destroy Yesu. that evil. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosubwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.